غدوتك مولودا وعدتك يافعا تعل بما أحن إليك وتنهض وليلة إذ نابتك بالشكوى لم أبت بشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المفروق دونك بالذي فرقت به وأيناي تنهض تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي كنت لك مؤمل جعلت جزائي قضاوة وفظاعة كأنك أنت المنعم المتفضل ليتك لو لم توفي حق أبوتي فعلت كما الجار المجير يفعل. كما wange mufti Super Supreme Mufti wa Uganda, kama wange chairman wa Hayat Kibarul Ulama, abakulembeze mwenna abavudde mu kitongole kya Super Supreme wa Uganda, Haji Jamiru ne banno abatuyise okubeegattako okusabira omuzaano ono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama wange Sebo Super Mufti, kadi eyantuuseeko nga Haji Jamiru atuyita yabaddemu ekigambo ekigamba nti agenda kusabira muwala we. Ekyanyanguyidde mu bwongo ly'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyentandise nalyo ebigambo byange ebigatta abafu ku balamu. Allah yagamba walladhina amanu, n'abo abakkiriza, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, ab'endyo zaabwe bazzukulu baabwe ne baba nti nabo babeegattako mu bukkiriza obwo, alhaqna bihim dhurriyyatahum, obweraliikirivu bubeere butono bwe bananga byebasoose okuvambula buno obwensi, tujja kubasisinkanya n'abantu baabwe. wama alatnahum min amalihim min shay, tewali kantu konna kalungi kebakola Allah katagenda kubeera nti akajjayo era akabalage. likulli mri'in bima kasaba rahin, bw'oba mu nsi muno kyokola kyojja okusasulwa. Bwe natunuulidde obubaka obwatuyise, najjeemu ekyokuyiga kyenjagala okuba nti ngattako habara eno, bwe buvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana. Ennaku zino abazadde b'ebiseera bino mutusobedde, bye mukolera abaana byewuunyisa, mutuuka n'okubawa ne bye batategeera nti mubibawadde. Naye ng'ate obusiraamu bwaffe buno bwakakasa ku muzadde amabanja galinga ga mirundi ena nga kikkakatako mu bulamu buno obwensi okuba nti omwana we omuwa ebintu ebyo. Ekisooka, atarbiya diiniya, omwana omuwa byonna by'oyagala okumuwa. Osobola okumuwa emmotoka nga tategeera nti omuwadde emmotoka, naye wamuteekateeka mu nteekateeka ey'eddiini.
enteeketeeka eyo etandikira ddala nti nga bamuzadde ne bamwaziinira mu kutuuka okwa ddyo ne mutambula naye n'omusomesa mu masomero g'eddiini, kyandibadde na nkola nnungi abasiraamu tugikoppe, abaana bo bafunire abaluŋŋamya waabwe ow'omwoyo. Ti bwe munaafunanga ensonga yonna mu ddiini bakwasizizza Sheikh Abdallah yagibaluŋŋamyanga. Ekyo bw'okivaako era bbanja lya muzadde okuba nti ateekateeka omwana we nafsiyan wa atifiya, psychologically and emotionally. Ennaku zino mukimanyi ensi yatabuse, abaana baffe bayita mu bingi, naye anoonya ne gwayogerako naye nga taliiwo. Bataata tuli bize, bamaama tuli bize. Omwana n'atuuka ng'alina ensonga emutuddemu naye atya n'okujja okugikunnyonnyola. Omwana n'atuuka nga waliwo obulamu obumukaluubirizza mu nsi naye nga tasobola kutuula na kitaawe oba na nnyina kumugamba nti taata oba maama, eno y'embeera gye mpitamu. Gye bamaliririza ng'afunyeyo mukwano gwe gwabibuulidde. Mukwano gwe nga ye gwabibuulira yabula, kati n'omwana we naye n'amubuza. Naye senga tuddayo ku nnuŋŋamya y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne tumanya omwana ateekebwateekebwa atya psychologically and emotionally. Okumanya okuteekateeka omwana okufaayo ku mpulira engeri gye yeewuliramu kyali kikulu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inni la adkhulu fi ssala, nze nsobola okuyingira mu ssala, anwi itwalataha, nga mmaliridde nti ŋŋenda kuwanvuya esswala eyo, thumma asma'u bukaa as-sabiy, ne mpulira mu b'ensaaza nga waliyo maama akutte omwana naye ng'omwana akaaba, faatajawazu fiha, esswala nengisalako khashyatan min wujdi ummihi lah, olw'okutya maama tagenda kutebenkera omwana we ng'akaaba. Naye olwaleero abaana baffe bakaaba ne bagamba nti bw'onookoowa onoosirika. Omwana wo n'afuna ekizibu nga toyagala wadde okumanya, bw'afuna emikwano nga gimukwata ogenda okutandika ng'oli mu bantu abakaaba. Olunaku lumu omubaka Muhammad, waaliwo akaana kaali kato, abazungu bakiyita taming. Mu bulamu bwaffe obw'ekito naddala ffe abaali mu kyalo, wagendanga ku muti n'ofunayo ekinyonyi oba jjuba oba kiki n'okifuula mukwano gwo, n'okinaaza n'okiteekerateekera we kinaabeera. Kati ku mulembe gwa Nabbi Muhammad waaliwo omwana baali baamukazaako Abu Umayr, yafuna ekinyonyi nga kikwano kye, era ng'omukwano oguli wakati awo gubasaza mu kabu. Naye ebiseera byatuuka ekinyonyi kino ne kifa. Fahazuna alwaladu alayhi huznan shadida, omwana yanakuwala olunaku lwotalabangako. Amawulire bwe gaatuuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, taraka jamia mahamihi asiyasiya, yaleka buli kintu kyonna kyakola, bya bufuzi, idariya, bya administration, bya ddiini, n'agenda akubagiza omwana eyafiiriddwa ki? Ekinyonyi. Era yamutuukako n'akkakkanya eddoboozi n'amugamba, Abu Umayr, ma faala an-Nughayr, ng'olabye ne mukwano gwo Nughayr. Eyo yali tarbiya Nabbi gye yali atuwa okuba nti abaana baffe mu ngeri yonna gye babeera bayitamu tusobole okuba nga tuli nabo okubakkakkanyamu ebyo bye bayitamu. Mu byenfuna ffenna tukimanyi naddala bataata, buvunaanyizibwa bwaffe okulabirira abaana. Ne tubasomesa, walillahi alhamdu, tubasomesezza ne batuuka okumaliriza. Bataata b'ennaku zino mufti batona. Nze naakabeera ku graduation eziwerako ng'ekirabo omuzadde kyawa omwana motoka mpya, ate kati azze kyakola mawulire. Bwe kiba ng'ekyo ky'okola kirungi,
kubanga buvunaanyizibwa bwe okuba nti omwana we omumotivatinga. Naye obuzibu we buli oluvannyuma lw'okuba nti byonna obikoze, kati njagala kukyukira baana. Bataata mubasasudde mutya? Bataata ng'akuyimiririddewo mu mbeera yonna, nga Haji Jamiru bwe yatuweereza obubaka, ŋŋenda kusomera muwala wange edduwa. Bataata mubasasudde mutya? Abaffe empeera gye tubasasudde si mpeera ya Sinimar eyali nnyini ow'amaanyi, kabaka gwe yayita n'amugamba njagala okolera olubiri nga tewaliyo muntu yenna yenna aluyina. Musajja wattu n'asula ng'atunula, pulaani n'agikuba. Bwe yamala okugikola n'ateekawo olubiri. Kabaka n'agamba ono kaakoze bino alabika ajja kuzimbayo olubiri olufaanana luno. N'amutwala ku lusozi waggulu n'amusindika n'agwa. Abawarabu ne bagamba nti jazaahu jazaa Sinimar, amusasudde empeera ya Sinimar. Ennaku zino waliwo ebintu by'otunuulira naawe n'otya, n'osanga omwana oluvannyuma lw'ebyo byonna kitaawe byamukoledde nga takyamuwulira. Si kyekyo kyokka nga bagugulana naye, ate ekisinga okutumalamu nga bataata ndowooza bamaama kabakawulire, kwe kuba nti ebyo byonna babikola nga beekobanye ne maama. Ne beerabira buli bulungi bwonna bwe wali omukoledde. Naye amawulire ge njagala obbawa nti ago si mawulire. Ebyo muba mu mivumba, muba mu bikadde. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad waliwo omwana eyagezaako okweyisa bw'atyo. Kitaawe yamuyirawo omubiri nga bw'eryengerwa leero, n'amuteekateeka bulungi okuba nti ensi emutegeera. Naye ebiseera ebyo byali biseera bya kulima. Omuvubuka n'ateekateeka ennimiro ye ey'entende. Kati yabeeranga n'abantu nga yasuubiza waliwo abagenda okujja, enkya ntwala kilo 10, enkya ntwala 2, enkya ntwala 3. Kumba akawungeezi taata yayitangayo n'anoga n'atwala. Omwana n'agamba tegujja kuba bwe guti. N'amukwata n'amuwaabira mu kkooti y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye baana mmwe mujooga, ate baana mmwe temulina nsonyi, kubanga kitaawo oba nnyoko n'okuba nti yennyini yakututte mu kkooti ebeera mayinansi ku ggwe. Naye ate butya nti ggwe omututte. Kyova olaba nti nabbi yali muwuliriza mulungi. Yagamba sijja kusala musango guno okutuusa nga taata bamuyise. Yagamba omwana owaabidde kitaawo nti genda omuyite. Wallahi musajja mukulu baamuleeta ng'alina ebigambo by'ayogera naye ng'abibuulira mutima gwe. Mukama wange mufutire ebigambo bye ntandise nabyo. Era bw'atuuka mu kkooti ya nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'ati, nabbi yamugamba nti musajja gwe olina ebigambo by'ozooyogera nga sinnayingira mu musango gwo, sooka obimbuulire. Omusajja fahalafa billah, yagamba wallahi nabbi sinnayogera ku kigambo kyonna. Nabbi n'amugamba nedda, ataani Jibril avudde waggulu n'aŋŋamba omusajja oyo bamuwaabidde gy'oli naye munakuwafu, alina ebigambo by'agamba omutima gwe abikubuulire. Nabbi bwe yamulemerako, musajja n'amugamba nti sinnabifulumyako, kuntu uhadithu biha nafsi, mbadde njogeramu nze nzekka. Yamugamba byogere, bino bye njagala tuwulirize tumalirize okusomesa kuno. Musajja yagamba, mwana gw'ompaabidde, razawtuka mauludan wa iltuka yafia, nakuliisa ng'oli bujje n'enkulabirira ng'okula. Bwe kuba kusoma nakuteeka mu ssente, bwe wamaliriza emmotoka nagikugulira. Ta'ullu bima uhinnu ilayka wa tanhadu, nga tolina ky'osobola kutuukako okuggyako kyenkusembereza. Ebimu wabisembereranga ng'olowooza mmere, kumbe birala nze nakutaasanga. Nze gwe waabidde ayogera naki? Na mutima gwe. N'amugamba si kyekyo kyokka,
walailatan nzijukira n'ekiro iznabatka bishakwi lam abit bwewalimba osinda nze seebaka bishakuwaaka olw'okusindako wa aynaya tanhabu wa aynaya tanhabu ng'amaaso gange gavaamu buvimazika kaanni ana almatruq bwe wasindanga ne kikusimba nga nze eninga afunye kinsimbi kaanni ana almatruq dunaka billadhi turiqta bihi wa aynaya tanhabu nga gwe bwe kisimbye ne wallahi nga nze seebase ebyo abigamba mutima gwe yagamba nti takhafu rida nafsi alaika buli bwakaabanga neŋŋamba akaana kange kagenda naye nga nali nkimanyi anna almauta hatmun muajjalu nga nkimanyi nti kuba okufa Katonda yakuwandiika dda naye ng'onsasudde bubi falamma balagta alghaaya kati bwe watuuse ku kigendererwa bw'eba diguri wagifunye bw'eba motoka ogirina ate ng'olumu nze nagikugulira wasinna alladhi kuntu laka muammilu nga nange bulijjo kyennyini kyenkusabirira mwana wange nsaba asome afune omulimu nsaba omwana wange afune ekitiibwa nga bulijjo nange byensaba ja'alta jazaa'i fadhaadhatan empeera gy'ompadde kumboggolera wa fadhaadhatan nakubanga osiiwuse n'ebigambo mu kwogera kaannaka almunaimu almutafaddilu kati weetadde mu ddala lya Katonda yamugamba nti laitaka ne mwana gwe tabimugamba muki mwana gwe senga lam tuwaffi haqqa ubuwati senga obadde tosobola kundabawo nga taata kale faalta kama aljaru almujiru yafaalu wandipisizanga muliraanwa ebigambo awo ebyakola nabbi wawulira ebigambo ebyo yagamba taata toyingira defense yonna togamba nti oba oli guilty oba oli innocent nabbi nasala yagamba mwana gwe anta wamaaluka li abik amalala gakkakkanye tomanyi gye wava weepankireyo gye bataakulaba buli kintu kyonna ky'olina kya kitaawo mufti ebigambo biri nga mmaliriza ekisooka bataata tukole obuvunaanyizibwa bwaffe nga Haji Jamiru bwakoze obuvunaanyizibwa ku muwala we okutuusa bwatukuŋŋaanyizza nti ekyoku nsi kye yakola kyali tekimumalira ne mu maaso ga Allah kyamuwereekereza Allahumma ghfir laha Allahumma arhamha ekyokubiri eri abaana hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan bannanga abayisa obulungi tasaanidde kuyisibwa bulungi asaanidde kuyisibwa bulungi naye bataata embeera yonna gye bayinza okukuyisaamu ne ssente nga kasimu tezikyajja manyife abaana olumu twagala nnyo bamaama bw'otuuka nga ayagala okuyamba kitaawo bw'ate oziyisa ku simu ya maama ng'eringa eya kitaawo etalinaako mobile money musajja mukulu n'omunyoomoola n'omukkakkanya ng'olumu gy'alina n'okujja ssente baayawukana naye tebibamalaamu maanyi lwa bigambo bibiri bye mmaliriza nabyo kigambo ekisooka musajja omu ow'amagezi yagamba la tandam ala niyatin swadiqatin madahtaha li ahadin lam yuqaddiraha teweekubagizanga n'enniya ennungi n'ekikolwa ekirungi kyewakolera omuntu nga ye teyakirabamu vvalyo bal iftakhir sigala nga weerabawo sigala ng'oli musanyufu annaka kunta nti mazima wali wama zilta era okyali insanan muntu yahmilu qalban tayyiban bayina unasi la yafqamun sigala nga gwokyewulira sigala ng'owera kubanga oli muntu era wali muntu eyali ow'omutima omulungi mu bantu abataakutegeera teyibamalaamu temugwamu ssuubi kigambo ekisembayo omusajja bamuyita ibn abdu rabbihi al-andalusi mu kitabo bakiyita al-aqdu al-farid yagamba nti arrijalu thalatha abasajja bali babeka rajulun kalghidha
waliwo omusajja ng'alinga mmere essaawa yonna omwetaaga. Warajulun kaddawa, owokubiri alinga ddagala, ojja mwetaaga mu kiseera ng'oli mulwadde. Warajulun kaddaa'i, owokusatu ndwadde tomwetaagira ddala. Bwe baba kati tebakulaba kale bali kunoonya ng'oli ddagala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.